Yes. Alright. Yes, okay. Natera okuva mu King Visual Production. Ono bamuliddewo. Nga bagamba aba 12 Stars Universal Pictures bakuleetedde kana ak'omulembe. Bamuliddewo omwana ow'obuwala ne bamukaliga ku byayi azidi emiguwa. Kali best on true events. Bakayita batya? Bakayita silent mission. Kagenda kuba kakutuusibwako mu bwangu ddala omwaka guno gwennyini. Omwana ow'obuwala nga tayogera. Ng'alina ekizibu eky'okubeera nga tawulira. Nga banne bamugamba oli kikolimo gye tuli. Agamba lwaki baganda bange sibanjagala maama. Amugaa kimu tofaayo. Kimu kigenda kubeera fine. Omuwala nga tayogera nga n'okuwulira tawulira. Ye muwala gwe twolekedde mu kasinema kano. Bagenda kuba bakayita silent mission. Era nga kagenda kuba kakutuusibwako mu bwangu ddala. Kugambye omwaka guno gwennyini. Kati omulundi guno kyenjagala okusaba kiri ekintu kimu. Genda bugenzi ku YouTube channel. Ku Facebook. Osachinge Facebook page. Gye bayita silent mission the movie. Obeere nga ogifollowinga, ogilaikinge, obeere nga ate osobola okubeera nga firimu etugituusa ku ntikko. Abazanyi b'ab'omulembe Faizo Mbirago, Muga ya Faizo Mpaata, Kafero Jude, Ntongo Fulo, Bonna Mukano. Onagamba mpulira batugoberera netimanyani. Onagamba omwala atayogera nga n'okuwulira atawulira ayinza atya okuba nga yabalinnya akagere. You know, asensingo kamala. Nkuchima oba mugezi vwayo Geoffrey King ye muwalisa ate director waako. Ku mulundi guno njagala okwate bukwase ekintu kimu. Genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission gwe jangu bamutadde mu gaali bamuliddewo ulira ebyuma bwe babikuba silent mission the movie. Genda ku Facebook searchinga page bagita silent mission the movie. Gilaikinge like commenting ku Facebook posts eziriko nebisigadde ate obeere ng'osharinga like posts eziri mikwano gyo. Kali ku coming soon kekamu ku businema obulongoosemu bw'ogenda okufuna omwaka guno. Silent mission all the way from producer Muga ya Faizo. Kati nga bikyali awo waliwo ne kano ak'omulembe ddala. Abamukumu abasinga obungi muze mukawulirako buwulizi. Wabula olwairo tukafuneko ko sample. Agambe nte productions batusizaako kano. Akagenda okubeera akasufu ennyo kamala. Mwana muwala nga akwate kuba okuva ku ssomero. Ne bamukima ne bamulyawo. Agamba omusajja afubutuka gyesaatigira n'andyawo bambi. Omusajja yali rapist adunga atwala yampaka. Ano bakayita Soreya. Era nako kola ekintu kye kimu ky'okoze ku kali. Genda ku Facebook ng'omaliriza okulikinga channel Facebook page emanyiddwa nga Silent Mission the movie. Searchinga kano. Era nako kalikinge bakayita Soreya. Bakayita Soreya the movie. Kali ku Facebook genda osearchinge Facebook page emanyiddwa nga Soreya the movie. Obeere ng'osobola okekkaanya. Munafa agamba nti ku nsi kuno waliwo akaseera we tutuuka nga bututaga new beginning. Ono yagifuna mune. Namugamba munage love you sijja kulimba kuyagala. Geoffrey King ye producer ate era ye director wa kano bakayita Soreya mwana muwala embeere mutamide. Agamba yego yakwate kubononda epinga nga nakwesiga musiru gwe banange nga nakwesiga. Oyinza otya okunkola ekintu ekyo? Oyinza otya kiki ky'oyinza okukola ku nsi kuno singa okizula nti omuntu gw'oyagala era gwe wafumbirwa ye muntu eyakurepinga mu buto. Soreya the movie. Kola ekintu kye kimu ku Facebook era likinga page eyo bagita Soreya the movie. About you my love. Yes. Dalton. Ne kano Me. bakayita You're my everything. One moment to live. Telling you that because Kekamu ku businema era obulongooseemu. So, Ndoza print ogiraba, quality ogiraba, sound yoyo. Mwana muwala ng'ayinamu engeri y'obuzibu n'omubiri gwe oba n'obulamu bwe. Ngakavudde mbanafu abajje R Film Studios nga begatidde wamu n'aba Geoffrey King Visuals. Kano bagenda kuba bakakusunsulira bakakutuuseeko mu bwangu ddala. surgery before the cancer. Omusawo ng'amugamba weetaaga surgery nga cancer cells tezinaba kubeera nga ziri awo ebitundu byonna ebiriraanyeewo awo. Nga baga director yakuulira kali akayitibwa without a walking stick yalese ne kano ku mulundi guno. Mukazi watunga obulamu buganye yakwate kubona akomawo mu kyalo abadde mu masannyalaze muzi SC katali ku butidooba nga bagamba amawulire agakyasinze okubeera ag'ennaku ge mawulire g'osobola okufuna okuva eri omwagalwawo ng'akugamu n'ensigazaawo ennaku ntono ku nsi kuno. Mukazi watu takyasobola kubeera stable buli waabeera
abeera akolapsinga bagamba nga tewakyali ssuubi lyakuwona yasigaza akababukaabi maziga bambi njagala olabe agamba akayimba kagamba nkimanyi essaawa ey'okugenda naye sigenda kugamba goodbye kubanga ndabika siri wakufa essaawa eno kirinkya olaba naye akaaba ngala maama munanga amagulu takyasobola kuyimirira njagala olabe kano bakayita one moment to live nako kola ekintu kyekimu genda ku Facebook likinga Facebook page gye bayita one moment to live the movie bw'omala ogigwako gifollowing likinga posts eziriko era zisharinge omala oinvitinge ne bakyaliibo ku page eyo nabo bagirayikinge one moment to live a movie to watch kintu tubeere nga tukitwala ku level endala kakati waliwo ali ku kafanga wetutandikidde azini wetutandikidde nkyokanda nga mpeeza bu message obunyuma ng'ali wano ng'ali ku bu message nga tamanyi waliwo yalandinga okuva mu bwengula ani wange kirinkya owaffe owa bulijjo mama miya bannange avuddewa yono avuddewa King VJ, the voice of the people. Agenda kutuusaako kano n'asooka asituka n'agewuka kirinkya leero avudde mu bwengula n'asinziira modro weti alo naye eryawo kano bakayita super kid mama mia ke kamu ku businema obugenda okutuusibwako ku channel eno yennyini wetwogerera just kyoba okola kiri ekintu kimu bwoti kona ku kigalo olikinge osubscribinge ne ku kadde ofune notification just in case wetugireetera naye nga teweerabira kubeera ng'ate munange ofollowinga pages zenkugambye ziri ku Facebook nobeera ng'ate munange nga firimu ezo tuzipromotinga bw'omala okulikinga page eyo invitinga ne bakyaliibo nabo bagende bagilikinge ekintu kibeere nga kituuka ku level endala anti King VJ ku 0701 nera 010991 mukama abankuumire mbawaddeko ne mwotako ku kwotabuliro ku firimu ezo mugendera awo